okulumba Kagame okufana obutanyagwa wa kumusesebula ye Felix Tshisekedi Tshilombo eke wanji buza kwatuuliriza tusumulwe omulundi gumu mu ggwanga erya Congo ate wakati ne mu ggwanga erya Uganda ensonga nyingi ez'okutunuulira abatuuliriza mbalamusizaako nnyo mwebale gye batuuyanya nze Eke Masa ku mukutu guno ogwaffe Uganda Media njagala nnyo okubeera nga mbaaniriza okubeera nga muzze okutwegattako ensonga zino zitwala ensi yaffe mu maaso temukowanga nga bulijjo vidiyo sooka ogiwe ekigalo lwogome nga bulijjo nga teri abanja munne eke babwe tusanse okwera nga tukwongera okuwuliza amina ennene olunaku olwaleero n'ojja osootole era otaggula ensonga ezigenda mu maaso mu nsi yaffe bingi ebiriwo kooti y'amagye twategedde ebiriyo NUP yakoze twabirabye bingi nnyo omukulembeze Kyagulanyi agenda mu maaso n'okusiba Gen. Museveni enkalu naye wakati mu byonna eke yalusookereko mu ggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo olowooza omusajja ono Tshisekedi anaasimatuka ku kigenda mu maaso essaawa zino kyolina okusooka okumanya abayiikira ba M23 sebo tebajjangako na kigendererwa kyakuggyako gavumenti ya ggwanga lya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo ekyo nkakasa naye akimanyi muli wabula baliwo okubeera nga bakyankalanya bukyankalanya n'okubeera nga baagala okubba eggwanga lino erya Congo okulinyagulula naddala mu bitundu bino ebya North Kivu ne South Kivu kubanga ebyo gye basimbye amakanda mu bibuga nga Goma n'ebibuga ebirala ebiriraanye kubanga twaloddeko nga bagamba nti baagala bavaawo boolekera ekibuga Kinshasa banakituukako ewala mayiro ziringa mu 1,200 n'okusoba okuva okutuukira naye nga bwe nkugambye nti ekigendererwa ky'abantu bano bo bagamba nti baagala kulwanirira butuuze bwabwe mu ggwanga lino erya Congo wadde nga nagamba nti abantu bano Abanyarwanda baasooka okuva mu ggwanga erya Congo bajja mu myaka gya 1950 eyo kitegeeza nti abantu bano babakajja tibanaweza na myaka 10 mu ggwanga lya Congo balimu emyaka nga 7 naye okuba nti abantu mu 75 olw'okuba nti abantu bano bakalintalo buli we balaga oba olya mu ggwanga erya Uganda bagamba nti tujja kuvaana n'otuwagala national ID kifuba twagala passport kifuba bali arrogant bwe mutabituwa tugenda kubeera nga oba oliawo tuvaawo n'ettaka lyaffe so buli oli ebigambo ng'ebyo omukulu Frank Gashumba yagamba nti bwe mutateeka bye twagala mu nkola mugenda kulaba M23 endala mu ggwanga lino erya Uganda kitegeeza nabo bakimanyi nti M23 ddala abasajja Abanyarwanda kituufu naye embeera gye beetwaliramu baagala nnyo okubeera nga babatya baagala nnyo okubeera special nga babatya naye mu bigenda mu maaso eggwanga erya Russia eggwanga erya Bungereza US UN United Nations okukosa amawanga amalala ga Bulaya nga Bufalansa baavuddeyo ne baga nti bali mu ggwanga lino erya Congo bo baagusaze naye ng'ate waliwo amawulire amalala g'omunda agalaga nti Bufalansa eno ate eri mabega wa Rwanda jjukira nti Rwanda yakolonizingibwa Bufalansa kakati Bufalansa eno eri mabega wa Rwanda yandibanga yewagira Rwanda ewagira abayeekera ba M23 Rwanda bwebba oba abayeekera bwe babba batwala Rwanda ebyobugagga kati Rwanda netwala Bufalansa yes nagamba nti abazungu bano bali bangu batroita akuwagira emisana ekiro n'awagira oli akuweesa kkono n'akugisaako ddyo so kubigenda mu maaso Rwanda eyolekedde akaseera akakazigizigi essaawa zino akaseera akakazigizigi kubanga bwetunula kubigenda mu maaso eggwanga lya South Africa lyagambye baafiriddwa amagye agakwata eyo mu 10 oba 13 abasirikale baba bali mu kibuga kino ekibadde mu kibuga Goma kabagezaako okuwa emirembe era abayeekera ba M23 be babasse naye nga bano abayeekera babagirwa ggwanga lya Rwanda era kati South Africa okuyita mu mwogezi w'amagye n'agamba tetunaba kubeera nga tuli sure oba tugenda kwongerayo amagye amalala naye kye twekakasa tugenda kwongerayo ebyokulwanyisa zisabyalo ate ani anaabikolako nga waliwo oledde abaliyo n'amagye gano ag'eggwanga erya Congo nga kino kitegeeza nti ssaawa zino Congo egenda kwongera okubeera nga efuna bakiyambi naddala abo ab'amaanyi okusinziira ate ku sayidi eri ey'abayeekera so kati nga kitegeeza nti Congo essaawa zino nakuleddeko amawulire awo negamba nti waliwo amawulire agafuluma nga galaga nti Congo waliwo amagye ag'ekongo agaddukira mu ggwanga lya Rwanda agasoba mu 10 era gano gadduka kiwalazima naye baatuuka eyo baakasukako ne ku bikompola ate ne bakuba Rwanda nga bino kitegeeza nti abasajja bano bandibanga baakolanga kabaddi bayingire Rwanda eno kubanga bayeekera gye bava kati abo ne bagamba naffe katubalumbe eno nga nammwe bwe mutulumba era okukakana ssaawa waliwo n'abantu ba bulijjo
Kubanga erya Rwanda abattibwa abantu 5 baafa abantu 25 bagendera ku bisago yes asoke mala ku abatuliza akatambi kano nga President Shekedi Solombo ayogera nkolokoto ayogera misana kate ngo museza gule Swani awera nga agamba okufana obutanya gwa agenda kwera nga akuba Kagame okumuteeka ku ttaka tubiwulire Vako e Congo Kinshasa agengamazo okuba nti gakakasizza nga president wa ggwanga lino Felix Tshisekedi amaze okuba nga bw'ati ategeeza bannansi be mu butongole n'abagamba omuzannyo guweddewo n'olwekyo mbeetaaga mwenna tugenda kubanga tulwanirira nsi yaffe amaze okulagira massive military mobilization ogezaawo kati okubanga tukakasa nti musajja mukulu Kagame wamu n'amajeege aga Rwanda n'abasajja baavugirira aba M23 nga bamaze okubanga batulazo mutima nti kati kibanoonya si kirala wabula okujjako okubanga bazoganye eggwanga omusajja mukulu agambye nti mujje tugenda kufaafagana n'omulabe era kati mu kaseera kano agamba atwagala bavubuka yonna gye muli embula kalevu buli yenna ayinamuko ku mbavu mujje mugenda kubanga mulwanirira nsi yammwe abatali batendeke mugenda kutendekebwa tuyina okukola omulimu guno to fight Rwanda back to rebels akensa eke babuwe omusajja Shekedi asazeewo akunge bannansi b'eggwanga erya Congo bakwatire wamu okwambalagana n'eggwanga erigambibwa nti lya Rwanda lyeri emabega w'abayeekera kino kigenda muyamba era ne bannansi b'eggwanga erya Congo banakkiriza omwegattako kati ekiriwo essaawa zino essebo amawanga mangi tugalabye nga gajja gagezaako okuyita abantu bannansi naddala mu mbeera ng'eno ebeereza ey'akatyabaga wabula tekitegeeza nti bannansi bano baba tebazze oba tebarespondinze bulungi ensi eba tesobola kwerwanako kitegeeza nti olubate lulina kubeera nga lumulemerera naye ayagala ainvolvingemu n'abantu ba bulijjo okulaga ensi nti n'abantu ba bulijjo bennyini mubalaba abatabadde bamukwata mmundu bino babikoowa jjukira eggwanga erya Congo lino abantu baddusedduse nnyo okumala ebbanga nga bwe nkunyonyodde nti kuva mu myaka egy'emabega nga M23 yo nga yo yokka yakaddusa bannakongo okuva mu mwaka wa 2012 abayekera bano babaddeyo nga batigomya Congo era abantu nga babundabunda kati bw'obayita abo bonna abanyiiga abafiirwa abantu baabwe bajja kujja bakwegatteko naye gwoba togenda bafunamu ssaawa eyo nti Congo erina amagye emitwalo 19 Rwanda erina amagye emitwalo 3 tegiwera n'etaano yes ate nga emitwalo gino 3 Rwanda tegenda gakwata gonna emitwalo 3 gatwale Congo gawagire bayeekera ate kati mu ggwanga bwe gatwala gonna kitegeeza nti ejja kukwatako obanga 50 zebesindika ziyambe kubayeekera nabo bayinza okuba balina amagye nga kale katugambe omutwalo gw'amagye gwe gumu n'ekitundu kati Congo abo bonna esobola obba kubisamu nga bwe beeyagadde era tolowooza nti ne Congo okuva mu kibuga Goma okukitwala nti bwali bunafu nali manya musajja bamusinze maanyi tebamusingangako maanyi yali tactical withdrew nti Congo yo nga gavumenti y'e Congo eriwo okukuuma abantu na bintu byabwe kakati bw'ojjanga gwaze omaliridde okusanyawo abantu n'ebintu byabwe then yo wa gavumenti ajja kukulekera ekitundu ekyo obutatta bantu be obutayonoona bintu byabwe ng'omukulembeze ayagala abantu yes so kyovala nti kati essaawa zino President Felix Tshisekedi Solombo w'eggwanga erya Congo yamaze dde okuddamu okumubilizinga special forces amagye aga special forces ago era ne galekera ekitundu kino eky'eggwanga erya Congo Goma era wenjogerera nga batandise okubeera nga banunula ebitundu ebimu omukulu ono aduumira amagye gano ge basindise era abantu balabe ku street nga bajaganya bagenda bayimba bamusuusuuta ku bitundu bino ebinunuddwa nga kitegeeza nti ne bannansi bennyini basanyufu okubeera nga bali wansi wa gavumenti eno eya President Felix Tshisekedi Solombo wadde nga abayeekera bagamba balwanyisa bwetwaze bwabwe mu bitundu bino naye ate sayini y'abantu abali ku street gavumenti ebitundu bye yezzizza bakulaga nti bali mu kuserebulatinga na kusanyuka olw'okuwona bali ababadde bawambye nga kino kitegeeza bwe banga message nti abayeekera bano bandibanga baagala kwewaŋŋamya kiba kivaayo bulungi ku bannansi bano ab'eggwanga erya Congo wasinga abo badde tebagala kwewaŋŋamya abantu abali mu bitundu ebyo bandibadde bagamba gavumenti ereka abayeekera bano webale nnyo naye ate abantu basanyuka busanyusi ngaola batambula ne bakomando bano batambula ne abasajja aba gavumenti so kino kitegeeza nti okunga abantu bano kijja kuyamba nnyo n'okuzzaamu moraalo abalala bano batagenze
kubanga omuntu okukitundu okwo mutabani we bw'ayingira olutalo bw'anabayo omukazi tagenza oba omusajja taata ajja kusigala ng'awagira mutabani we kitegeeza omuyekera ne bw'anajja ne yeekweka ajja gamba bano nno mutani wange balwanyisa ajja kumuwaayo okitegeera so kati obonabona bwera bukodyo obwa gavumenti okulwana n'okusika mu maaso ezizino ez'abantu okubeera nga badda ku saidi eya gavumenti jjukira nti olutalo luno bukyalutandika abantu 50,000 bagenda mu kakadde b'eggwanga erya Congo abamu bafudde abalala bali mu kubundabunda olwa interests ez'abayeekera bano nti bo baagala kubbayo bubbi e Congo nga bawagira gavumenti ezimu ez'amawanga agatwetoolodde jjukira nti Uganda yemu ku nsi ezakaligibwa olw'okuba yabba e Congo babba embaawo babba golodi ebyobugagga kigamba okusinza ne kufuna bose mu Uganda nti bano bareepinga n'abakazi amagye gafa agawano ogafa aga UPDF gennyini bagamba agalina empisa ennyo bwe gagenda e Congo tegaba na mpisa gakwata bukwasi bakazi gagenda e Congo nago gefuula nga bayeekera era kakati ebimu ku byatuleetera okubeera nga tusasula engasi eno oba fayini eno twakomitinga war crimes emisango egiddizibwa bakalintalo kati ndowooza ne Rwanda kyeyolekedde era ejja kukyolekera kubanga olutalo bwe lwaggwa bajja kunoonyereza biveeyo owulire ebigambo ebinaba bigenda mu maaso lwakuba nti Rwanda yo yeegaana nti ffe tetuliiyo naye abantu bonna bonna abakwatibwa abayeekera ku uniform ze balimu ebyokulwanyisa bye balina byonna byonna biraga nti basajja Banyarwanda bennyini abava mu ggwanga erya Congo ab'amagye ga Congo kati jjukira Uganda yakasasulako miliyoni baziri 25 ba 35 bajja tujjukizako abalaba okuva Congo lyetwabira mu kakiiko k'ensi yonna oba mu kooti ey'ensi yonna bakyatubanja bayatulagira okusasula miliyoni dollars eziri mu 100 okuliyirira Congo olwo bwe twaginyagako n'emisango gye twazzaayo naye twakasasulako miliyoni 25 naye nga sente zino twaziganyulwamu nga bannansi tetwaziganyulwamu kubanga abaaziba bali bantu sekinnoomu be babbanga golodi be babbanga embaawo be babbanga ensolo z'abali ne balya kakati ffe nga bannansi tetulina kye tuwaganyulwamu yadde n'akamu n'akatono wabula tekisinga okubeera nga kikwewunyisa essente ezisasulwa ze zizogga omuwi omusolo gw'osasula ssente zino okuliyirira eggwanga erya Congo ng'ate ssente zino teziriibwangako gwe yadde mwanawo nju mu mayumba mabale ag'abantu sekinnoomu agalya ssente ezo e Congo babwe ebya Congo ndowooza tusooka twala biteeka ku mabbali engeri gye tulina naffe ebisibo ebyaffe nga bannayuganda ate nsooke nkukomyewo oba nkutwale mu ggwanga erya Uganda osooke ottanye ku nsonga ezimu bannayuganda bamanye ebigenda mu maaso olunaku olw'eggulo oba tusooke tumale bakatambi kano tukalabe kasooke tumale okulaba akatambi kano kabadde olunaku lwaggulo komewo nnyonnyole abantu abali mu makomera ku biragiro bya court martial oba kooti y'amagye nga bwe badde bagiyita okuva n'essaawa eno si lwaleero naye kati ku ssaawa eno baliyo mu bumenyi bw'amateeka n'abalina emisango gyonna egibadde gibavunaanibwa mu kooti y'amagye gyonna gisaziddwamu baba bakyayagala obavunaana babagambye nti fayiro ezo bazitwale mu kooti eza bulijjo abo ababadde basingisibwa emisango egyo nga baajulira oba nga bateekateeka okujulira babagambye nti bagende mu kooti zino eza bulijjo zeetegereze ensala yaabwe nga bwe yakolebwamu ziddemu zibawulirize mu ngeri ey'obukugu ensonga kooti kwesinzidde kwe kubeera ze zino wammanga nti bw'oyingira obuyingizi mu kooti y'amagye eyo nga bwefaanana olabirawo obutali bwenkanya kati ate bwe gutuuka ku ffe abamanyi olabirawo obutamanya ffe abaasoma ne tutegeera amateeka olabirawo obutamanya nga bujjudde bwetimbye ekkooti y'abatambuze bannaffe abo tubawa amagezi tubawabula tetubasaba ebiro by'okubasaba byaggwawo free Dr. Kizza Besigye, free Hajji Obed Lutale, free Council Aaron Kizza, free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, all civilians, and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today, free them now. Babwe Kangaroo Court olunaku lw'eggulo mbu yaggiddwawo mu ggwanga Uganda. Ebigambo ewa biwuliddeko? Ebigambo nabiwulidde era nga Sseggona bw'ayogedde naye kya nnaku nnyo essebo nti mu Uganda okwogera kuba kungi
naye ebiseera ebisinga okukola kuba kutono kubanga webanga kooti singa ebadde nga nsi ndala nga si Uganda ekkooti ensukkulumu neesalawo nega nti ekkooti eyo yakwata abantu ne basiba mu bukyamu era neragira nti essaawa zino ekkooti eyo eveewo teriiwo abantu be yakwata kati tugenda kukoza essaawa 24 teziweze bakyaliyo naye ng'ekkooti yamaze dda okuluulinga negamba nti baatwalibwayo mu bukyamu ku bbanga lye bamazeeyo naye wadde ekkooti emaze okuluulinga nega nti baatwalibwayo mu kyamu essaawa ziweza 24 zigenda 48 na guno gwaka bakyaliyo ekyokubiri bino byonna ekkooti byesazeewo tubiraba nti bituufu birungi kubanga bulijjo bye tulinze olw'abantu abo abaze batwalibwa mu kkooti nga tebasanidde kubeera nga bawozesebwa mu kkooti kubanga kkooti yateekebwawo kuwozesa bannamagye kubeera nga egoola ttumba eri abannamagye ekisooka abantu bano abatula mu mitambo gy'emisango gino tebali qualified kimala si bannamateeka bamala si bannamateeka bulijjo manyi basajja bannamateeka basoma amateeka si bannamateeka era abantu bano batwala mu kkooti zino ez'amagye kino Sseggona kyakugambye nti abantu abamu batwalibwayo mu butamanya naye ffe tutuuka tulaba obutamanya obw'abano abasala emisango n'okugiwozesa kubanga amateeka tebagamanyi kubanga ne looyo ono owa Dr. Kiza Besigye Aaron Kiza naye yafundikira ateekeddwa mu kaduukulu lwakubeera mbu yabalengeza n'abalaga nti tebamanyi kye bakola kitegeeza nti bo bakozesa maanyi wabula tebakozesa nnyo bitabo nakwekyo kyennyini kyolina okubeera ng'okola ng'omulamuzi oba ng'omuwolereza kati ku nsonga eno n'ekyokubiri ekkooti yaffe ya Uganda n'abalamuzi bonna okuviira ku mulamuzi Ssaabalamuzi Owiny Dollo ekkooti ebadde emaze okubeera okulaga nti ya kiboggwe okusinziira ku misango egigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu batwalibwa mu makooti ne bamala emyaka makomera ne bamala emyaka n'emyaka tebawozesebwanga Deputy Speaker yagambye waliwo bannayuganda abali e Luzira nga bamazeyo emyaka 27 kati obunafu bwa kkooti kati agenda nko mu kkooti okitegedde bunafu bwa kkooti ekyokubiri ekkooti eno twalaba ku musango gwa President ya Wolan Center Mitembo ebyaliwo ne looyo oli omulamuzi oli yavaayo naga nti ze sikkiriziganya nammwe kakati ebyamutuukako naguno gwako omukazi yatuuka nakugenda mu Exile olw'emusango ogwo ogwa Mwami Kyagulanyi kati nga kkooti ekulaga nti nayo yennyini ebadde teyeetengeredde teri independent kimala ekyokubiri ngeraga nti n'omutindo gwayo gwennyini gwewozesezaamu abantu gwandibanga gwa kiboggwe nga guliko omuntu aseesa emabega so kati bino byonna kkooti ejja kusalawo nti kkooti eriwo mu bukyamu okulaga nti olaba ekkooti ekutte bannamagye bano naye bajjawo kkooti y'amaanyi ekkooti ekyakola olaba ekutte General Museveni atula mu kkooti eyo bajjenani batula mu kkooti eyo General Guti batula mu kkooti eyo naye olaba ekkooti esazo nega nti ebyo byonna tubisazizzaamu tebiriiwo biriwo mu bukyamu nga kino kiraga nti ekkooti olwo egenda oba bano abalamuzi balaga nti bakomyawo kitiibwa kyabwe bagala kweyubula okulaga nti nabo bamaanyi nnyo bali independent kituufu bakomyewo obwesigwa mu bannayuganda obwali bwagenda olw'okuba nti olaba amagye bagakoze bwe bati bagakutteko kooti y'amagye General Museveni gyabadde yakawaana ng'agamba ekoze bulungi omulimu weebale nnyo kooti enkulu ezze n'ebisaabula byonna nemulaga nti no tebiriwo mu mateeka kati ekyo nga kiraga nti ekkooti egezaako okubeera ng'ekomawo n'okwetegekera kubanga tukimanyi ffenna nti 2026 waliwo emisango egigenda okubeera nga giyikanga mazzi egy'obululu wagenda okuwaaba abanabbibwa gundi yanziba gundi talina mpapula yonna genda mu kkooti kyogamba nti kano kandiba akabadde akamu ku bukozeseddwa okwongera okubba akalulu kisoboka nakyo okulaga bannayuganda nti kkooti bwe mba mugize musobola okugenda mu kkooti kubanga ekkooti kakati eri independent so ng'ate kkooti eno ejja kubeera independent ku bintu ebimu so si byonna nga bwe tusuubira kubanga kakati ffenna tukimanyi obululu tuze tubulaba omukyala Nakwedde yawangula wano ekayunga akalulu nga tekaliko nagamba nti kyoba ki naye bwe yagenda mu kkooti yafundikira takoze eki tafunye bwenkanya kati bino byonna abantu babitunuulira ojjukira omusango gwa Muhammad Nsereko ne Chairman Nyanze mu Kampala Central waliwo ebyayogerwa nti omusajja ono Muhammad Nsereko yabba obululu naddala mu kati ne yeewogoma naye bino byonna byagenda okudda nga bagamba wangudde ki omusango tulabye kkooti eno yeemu ku Dr. Besigye bagamba nti waliwo okubba obululu Mwami Museveni yabba obululu naye percentage eyo yabba obululu bwe babba tebujjaawo nti Mwami Museveni yakola ki yawangula naye nga tumaze okulyamu ekigambo nti yakola ki yabba nzire manyirawo katugeze ne bonzibako ente yange ng'eryemu oba nkoko yange oba mbuzi yange nga nyina ekiyumba kiramba
tekitegeeza nti nze olw'okuba nnyina nnyingi gonzibe ate tekitegeeza nti gwe olw'okuba ekitono nti toli mubbi so ekkooti yali etuga nti wadde ng'ono yali tawangudde kale okusinza ku lulu bwe yafuna n'okusinzira ku ono yafuna naye akalulu kano kaalimu ebyamancyolo n'okubbira kasazibwemu kaddibwemu oba okitegeera oba wabeerewo enkola endala kalulu ne bwe muba temukasazizaamu wabeerewo ekirala kyonna kye bandiraze bannayuganda ekijja ku ekyo Museveni obululu bwe yakola ki bwe yabba okitegedde so tuzze nga tulaba ekkooti nti mwami Kyagulanyi bamusanga n'emmundu wano n'amasasi ebiseera mu kkooti y'amagye ate kkooti y'amagye n'esuula emisango egyo ne tumuwulira mu kkooti y'abantu ba bulijjo ne bikomaawo nga ne evidence yali weeri nti omusajja bamukwata n'emmundu kati kkooti eno bwanga esazeewo bweti n'egamba nti ekkooti y'amagye oba kangalu kkooti ebaddewo mu bukyamu kaakati ate bano be yawozesa emisango abasibe ba NUP n'egamba n'okugamba nti baabasanga balina ebikozesebwa okukola bomu bagezaako okwagala okujjako gavumenti nga kkooti eno ya kangalu era bano ne basalira emisango nga biriwo jjukira yaliwo mu bukyamu kitegeeza na bino bye yakola ne bino bye yasala ne bino byegamba nti yabasonyiwa ne bibaluwa bibakuntumye bye yabawa sayiningisa byonna byonna kitegeeza byaliwo mu bukyamu era kaakati bino bigenda kukolebwa bitya ekibuuzo kidde eri gavumenti bigenda kukolebwa bitya okusinziira ku kkooti eno kubanga ffe tugitunuulidde bwe bibaddewo mu bukyamu kitegeeza n'abantu bano abaawozesebwa era baawozesebwa mu bukyamu era kakati bano abaliyo essaawa zino tebanaba kubeera nga bayimbulwa bagenda kubeera nga babayimbula ddi era baba n'abatwala mu kkooti ey'abantu ba bulijjo oba banaasigalayo eri era baba balina obbaliyirira era ebbanga lye bamaze nga bali mu kkooti eno mu bukyamu banaabaliyirira bira twetaaga okubeera nga tubitunulira n'okubeera nga tubimanya bwe banaaba tebabaliyiridde kigendererwa ki mu kino okubaguumaza okumala ebbanga eryo lyonna lyonna nga n'omusango guno gwagenda mu apiiru mu 2021 2022 2023 2024 2025 kumpi myaka ena ng'omusango guno tegusalwanga ng'abantu baliyo mu kkooti y'amagye bavunda banaaliyirirwa oba tebaaliyirirwe nze naawe babwe otunyonyodde bulungi nnyo ku nsonga y'ekkooti kitegeeza bannayuganda mu byonna tebasooka kubuguumirira yadde okukyamuukirira yadde okusagambiza naye ate bannamateeka ng'Erias Lukwago twabalabye nga n'akakule nga simayiro ezituuse ku matu waliwo akakwakulizo ke nawulidde ng'omulamuzi awa nti baba baagala ekkooti eno etandika okubeera ng'esala emisango nga gino eyina okubeerawo mu mateeka ako nange nakawulidde okategedde eyina okubeerawo mu mateeka nga balinga abagamba nti kkooti eno egezeeko okweyubula ebeerewo mu mateeka so nga kino bwokizo nti tekiriwo mu mateeka lwaki okigamba nti beerawo mu mateeka fere tugyetaaga ng'abantu era mbu omulamuzi alina okulonda abo abanaatuula ku kkooti eri n'okusala emisango agenda kuteekayo bantu ba bulijjo nga bebawozesa ab'amagye okitegedde tekisoboka kubanga kkooti y'abamagye sigala ya kangalu kati bonaoteekayo abantu ba bulijjo banawozesa batya ab'amagye oba gwe omulamuzi atabeerangako na munnamagye ogenda kukwata bannamagye obagambe nti bano banaabalamulanga anti era ye kiyagambye so byonna byonna olaba nti byakontana mulimu okukontana wadde nga tulina okusanyuka n'okusagambiza kubanga kino kyetubadde tulindirira ebbanga lyonna ebintu nga bino byetaagisa mu nsi naddala ensi erina demokulasiya akatambi ako we balinnya okubeera ng'okanyonyodde mu ngeri eyo kakati waliwo amawulire agabadde gatambula ennyo nga Kano Besigye ali mu kkooti eyo naye ng'abasajja abalya oba abasembeera Kano Besigye oba abalinnya mu kimu naye enwe bazisonga mu NUP okusibibwa kwe oba okukwatibwa kwe kakati kino kinyonyola otya bannayuganda nti Kano Besigye okubeera mu kkomera ate banenya Kyagulanyi kibaddewo ebbanga ddene wakati wa wiiki n'omwezi nga abasajja naddala abo aba NRM naddala aba FDC n'abalala abalwanyisa enkyukakyuka nga amaaso bagasimbye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera mu talina kyakozeewo ku kuteebwa kwa Kano Besigye mwami Kyagulanyi ye yasookera ddala ku bannabyabufuzi be tulaba essaawa zino ab'amaanyi okutwalibwa mu kkooti y'amagye ne bagamba nti yatwalibwa mu barakisi y'e Makindye n'amalawo ebbanga yali 2018 izit ebya saga eyagwa mu Arua era twamulaba mu Arua nga mwami Museveni omu ku bali mu kkooti lwe yayimbulwa Besigye ebiseera ebyo yakola ki eky'amaanyi ennyo ekisubuuzo ekisooka okubeera nga kikola ki kyebuuzibwa ekyokubiri mwami Kyagulanyi talina muntu n'omu gwe yali akutte n'amutwala mu kkooti ey'amagye mwami Museveni ne regimu ne batwala abantu bano mu kkooti kyo kitegeeza nti kiba kiso kya mbuzi okulekerera eyasse nekitunulira obukodyo bwona abaaga nti asiba abantu waali abatwala mu kkooti eyo waali mwami Kyagulanyi si yabasiba si yabatwalayo si muwi w'amagezi wa mwami Museveni abawi b'amagezi ba mwami Museveni we bali bakenzo bafulu figa babuchamani
siwulyangako omuntu n'omu avuddeyo kubanenya nti lwaki omusajja temumuwa amagezi abantu batwala mu kkooti y'amagye nga bantu ba bulijjo n'abatwala mu kkooti eza bulijjo. So kino kitegeeza nti kuno kubeera nga kwagala kusiga bukyayi n'okusiiga enziro nga bagamba nti buli ekinaabeerawo ku pate endala yonna NUP erina okubeera nga ekikulembera. NUP President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo baakola omukago gye buvuddeko era nga NUP yagukulembera. Twalaba Ken Williams the man nga yeebaza nnyo NUP okubakulembera bwe bagenda mu paalamenti ne babaga ekiwandiiko ne bateekako emikono bonna nga naye NUP ensaale ku Leader of Opposition mwami Joel Ssennyonyi era ne beebaza. Kakati baali beebaza ki? Obanga ddala mwami Kyagulanyi taliiko ku nsonga ezo. Ekyokubiri twali tulabyeko mwami Kyagulanyi ng'agenze eruzira okulaba Dr. Besigye ng'ali ne roopu abantu abalala bonna ne bakola ki? Ne balemesebwa. N'ayingira munda ne bannamawulire ne babalemesa ng'agenze kola Dr. Kanokiza Besigye. Kakati mwagala akole ki? Si yagaba bondi, si yalirizinga abantu. Ate ekekya nnaku nnyo nti abasajja bano naddala bano abatambuza propaganda bavayo ne balaga nti Kyagulanyi ekintu kyaliko ekyokulonda tekigenda kukola yadde nga kiri mu mateeka. Ate wano mu kubeera nga baagala okulwanirira eddembe lya Besigye tebaagala tukozesa enkolezo ez'amateeka ng'okubeera mu kkooti tuwulirize emisango tugoberere nga bwe yaleeta balooya 50 bwe bagamba. Kati baagala nti NUP ate teekewo mbeera etali ya mateeka kumenya amateeka emenya amateeka wano ku Besigye ate wano mu kulonda tebaagala tubeere mu mateeka nga tulonda kubanga era Besigye kinyi yagamba mbu akalulu obululu tekasobola kujjako mwami Museveni ate nga abadde emyaka 20 nga yeesimbawo n'okwesimbawo oba kirabye kati era ne bwe yavaawo mu kwesimbawo alina gwe yateekawo gwe yawagira n'akola ki? N'abeera nga ayeesimbawo ku lwa FDC. Kyokka ate nga ne ku luno nga tewali mu FDC nga bakoze ekibiina ekipya Lukwago tumulaba nga yakulembeddemu ye president waakyo era Kano Besigye tulaba nga ali mabega we PPF kyokka nga atujjeko ekyo kya Lukwago ne mukyala we yennyini Winnie Byanyima onakola mu UN. Yes ateekateeka okukomawo Uganda naye yeesimbewo ate ye lwaki tasooka n'amuwaaga amagezi gaawe abalala nti akalulu tekajja kukola. So kati bw'ogatta ebintu bino byonna kye tukugamba nti mwami Kyagulanyi alyokanga najja kubanga bano abasajja baatuzannyanga jangu nkwekule nga ffe tulowooza nti batuufu naye nga si batuufu ekyamazima. Omu ali miryango omulala ng'akuuma luggi lw'emmanju. Weebale nnyo kubanga ti olaba buno audio bwafuluma emabegakaawo nga Besigye bamukutte nga bulaga mbu yali asaba ebyokulwanyisa abazungu bamuyambe bawagire ye mbu mwami Kyagulanyi alabika ye si byaliko. So nga mwami Kyagulanyi agoberera constitution yennyini tulina kukozesa kalulu okukyusa obuyinza tulina kuyeekera nga tuyita mu kalulu. Kati gwe Besigye abaalwana okuleeta emirembe ne constitution n'osalawo obeere nga ogimenya oba ogiyisamu olugaayo mbu osaba byakulwanyisa oggyeko Museveni mbu era baakukutte ng'oyina emmundu ojagala kuyeekera gavumenti gikola kikugijjako oba okitegeera. So kati bino byonna bwe tujja tubigattagatta ate nga gwe omu gwavaamu ebigambo ngu akalulu obululu tekajjaako Museveni ng'emyaka gyonna gy'omaze obadde omwesimbako. Ate nga nejjo Museveni ekko kujjukiza yamala genda mu kalulu n'alyoka agenda mu buyeekera wabula tiyasooka kuyeekera n'asooka ajja mu kalulu okitegeera. So kati bino byonna ebya Besigye situlabangako omukyala we nga azze mu kkooti tulabangako omukyala we ng'agenze eruzira. So kati tosobola kubeera ng'onenya abantu abalala ng'ababa ab'omu nju n'omwana we yennyini tavangayo kugerana ku nsonga za ggwanga yadde ogamba ti kangende ndabe ku taata ate nga musajja mukulu asusa emyaka 18 era. So kati bw'ojja ogattagatta bino byonna ebintu kikomyawo ku kiri kye bagamba nti mwami Museveni agezaako okuzimba opposition ya Besigye eyali ey'ekiwaani agikomyewo mu bannayuganda naye bannayuganda bo nga bo bakyaganye baga nti ebyo tonyumya twakutegeera twakugwamu. katuwa akatambi kano bannayuganda ate tukomewo mu nsonga endala eziri crucial ez'amaanyi ennyo mu ggwanga Uganda oyongere okuttaanya ate tulabe embeera bwenaabe tusobozesezza. Tosobola kunenya muntu mbu olwokuba atambudde n'agenda ebweru ng'aliwo omuntu ali mu kkomera. Nze mbuuza mukazi w'ono omusajja ali ludda wa? Mukazi w'ono Besigye ali ludda wa? Gwe Besigye mukazi we aliwa nga talabika mu kkomera. Babanga ne mukazi we tasobola kujjanga mu kkomera n'akulabako onenya otyo abantu abalala obutajja kulaba. Gwe Winnie Byanyima lwaki ogamba ex-wo n'atoona omusajja n'atamusajja munne? Kubanga ffe bikyatusobedde. Ba Olivia Utaya bamala emyaka 4
basanye emyaka 4 bamachete bagenda myaka 5 nga basibe awatali musango Besigye talinyangayo wadde okubalaba Besigye asibisa abantu okuva mwaka gwa 2001 paka 2016 we yasembayo kwesimba kuba president bameka bagenda ngayo nalabira bameka bajjayo sitegeza nti asibwe neto sobola kunenya muntu lwakubamba oli tagezeyo Patrick Oboya muli ati ddi lwagendayo base mujunganda ngate tubalaba bote bagenda kuba ekisoka kyabyana mukazi wono yandibadde asooka n'okulanira eddemberi ali mu UN wali takonkona na konkona okugamba abasiga Museveni akazigo nti ex wange eri atugumbula abantu atta abantu ex my ex sweet ex atta abantu byamulema since 2001 yandibadde yalopada ex we tafaayo kati atoveyo nenye Kyagulanyi bulwacha atamu kati vena tugende nga bukomero lwokuba Besigye mbu bamusiba vena tutulaawo bwini gambe ex-wo ate musajja munne ye mugende mu kyesuubu namwe temututama mama olwokuba oli bamusibye nti ono tajja kutambula ate kumanya biki bigenda mu maaso mu ggwanga ye Besigye we basibanga His Excellency ye Besigye teyatambula nga yasibangawo kukomera sagala kuddamu kuwulira kamanyiro konna nja kuba omuntu wano oluyi babwe embeera yeeyo abasajja nga bateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo onnamateeka kunninga ate mwana wattu singa bamutadde kunninga nti teyeetaba oba teyeegatta ku balooya kituufu obanga tagendangako mu kkomera okitegedde okulambula Dr. Besigye singa bagamba naye aveeyo atandika okubeera ng'ayambala amaganduula kuba naye munnamateeka kati munnamateeka naye nga yakkiriziddwa okulinnya Kaguli tannabakkirizibwa kubanga tannagenda kwero DC kati singa abadde yatuuseewo nga bamulanga musango gwa kwera nga teyeegatta kwa nnamateeka ba Besigye kati weewuunya kubanga ne ku mirimu gyokka gy'ayina okukola owulidde kati ate bw'otandika omuteeka mu mbeera kate ng'omulala ng'oyo bw'agenda atuule ku kkomera abeeraawo si buvunaanyizibwa bwera nga bwe nakugambye naye kano Besigye kyo kituufu nze saamulabako mu katambi oba mu kifaananyi kyonna ng'agenze okubeererawo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe wamulabako ebiseera ebyo simanyi kubanga nali sigoberera nnyo politics wa Uganda nze omuntu yenza politics wa Uganda yali Mwami Kyagulanyi yeyakuzuukusa yeyanzuukusa manya nti ensi yange ekituufu tulina okubeera nga tulwanirira ensi yaffe naye kwabo Besigye nali nga sibiriiko nnyo naye nga sijjukira nti Besigye ateekako ku mbeera abalina akatambi oba abalina akafaananyi konna ndowooza bakatuweereze ku bakufa Uganda Media Number kweziri tusobole okubeera nga tufuna ddala obujulizi kano Besigye yabeererawo Kyagulanyi nga bwe baagala abeerewo naye ate era ye Kyagulanyi kyabaddewo ndowooza nti kimala okubanga bw'obanga omuntu ali mu ngalo z'abalooya abawera 50 nga mulimu n'abali international Uganda ati kati awo mbeera ki gy'oba oteekawo ng'omuntu kiki oba oyagala ekisinga obanga tolina kyoyisaawo nga gw'omuntu so kati bano ba propagandists bana ba NRM boogera ebyokolokosa oyo ne propaganda oyo yenna nga tugenda okubeera nga tusiibula ndowooza tusembeyo mu nsonga eno ya Donald Trump okubeera nga beyayogera nga tanaakubeera nga alayira atandise omusajja okubeera nga abissa mu nkola nga n'ekimu ku byo byatanikiddeko okubeera nga ateeka mu nkola kwe kuzza bannansi b'amawanga ag'enjawulo mu nsi zaabwe ate nga n'okuggyako obuyambi ku mawanga ag'enjawulo ne tukyaba nga kyeyongera olowooza sipiika Anita Amongo Nalongo yali alina mu ssuubi mu Donald Trump ne General Kaguta Museveni okubeera nga naye yali amulinamu essuubi nga twalabako ne General Muhoozi nga atwitinga nti mu South Sudan ono bw'amala okuwamba kigenda kubeera Terere kigenda kubeera Kijobi nga bawamba ensi eyo ate ebigambo nga tulaba nga bibakyukidde ekiseera ebisinga nakugamba nti eggwanga erya Amerika buli pulezidenti avaako essebo alina empapula z'asanga ku mmeeza empapula z'asanga ku mmeeza avaako nti Amerika nga bw'ogiraba essebo Trump si yafuga Amerika ekyenkomeredde abeerawo ng'omukulembeze kubanga ensi yonna yeetaaga omukulembeze very good naye Amerika erina akakiiko ak'omunda akafuga ensi eyo nditwalabako ne pulezidenti w'eggwanga erya Amerika Biden eyakavaako yali alinako waalaze ng'alina gy'agenda okubako emikolo gy'agendako ebyo yali agenda okukola naye kali akakiiko kenkugambye ne kamuyita bukubirire
era ebiseera ebisinga buli kyolaba kigenda mu maaso mu ggwanga eri Amerika omukulembeze waali naye akisabusa mu nkola akisangawo ku desk ye era kyova olaba nti wabaawo ebintu ebyenjawulo bye bagamba nti ono kino yajja okukikola kino kijja kukolebwa mu kisanja kino okulumba ensi eno olubeera olutalo lujja kulumba mu kisanja kya gundi ate gundi ajje olutalo aluzikize so byonna bisangibwawo so kati gwe bw'ova noga nti Trump azze ennatti bagenda zijjawo ekyo oba olimba Trump si yajjawo ennatti oba tolina kumanya kumala kubanga era si yateekawo ennatti ezo era si yaziteekawo Trump si yateekako abantu ennatti ebitongole mu Amerika biri independent byetongodde byetengeredde era ekyokubiri ekyokugoba abantu mu ggwanga eri Amerika Donald Trump kye yakoze yakyogerako nze nakisanyukidde nga gwe omuntu yes nti kibi nnyo ku bantu baffe abali mu Amerika basindika obuyambi e Uganda balabirira abaana baabwe gavumenti efuna omusolo mu ssente ze basindika nabo bongera okwekulaakulanya ng'abantu era naye ekibuuzo kiri nti oli mu Amerika omaze emyaka 5 myaka 7 kiki kyokozewo kyoyagala okukola mu mwaka gino 5 egijja kyobalefuna bakubeera ng'okola kituufu nnyo nakyera oli mu ggwanga lya Amerika oli ku mawanga wazza emisango ng'ekyakutwala okimanyi kubanga kugambye ngera kutikka abo abatalina mpapula n'abazza emisango okitegeera kubanga abantu bangi tubalabire bava mu Uganda ne bagenda mu Amerika ne bafuuka bamenyi b'amateeka era ekyokubiri nti bwe bakikka abantu ng'abo ne babazza e Uganda kijja kuyambako abantu abo okunyigiriza gavumenti n'okugissaako akazito be babadde bagenda okukola mu Amerika oba yabasikiriza okugenda mu Amerika gavumenti eno ebiteeke mu nkola kituufu kyannaku nnyo nti batuggyeko obuyambi obadde buyamba naddala bano abantu abalina akawuka kaleeta mukenenya okumala emyezi 3 Mwami Museveni yavaairaga nti Uganda yeetengeredde esobola okubeerawo nga teri ku buyambi bw'abazungu mu bigambo bye era Uganda teyeetaaga bazungu era naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa abasajja bano bwe bajja okuvugirira ensimbi okumala emyezi 3 njagala nkubulya ebigambo bino Taso yaggaddewo akasatiro Taso yaggaddewo Taso kyekitongole kiyamba okubeera nga kivugirira n'okubeera nga kiyisibwamu obuyambi okuva mu World Health Organization nga bakozesa USAID ne babeera nga bayamba abantu abalina akawuka kaleeta mukenenya okubabudaabuda okubasomesa okubawa empekeezi eza buli kaseera ARVs zonna gavumenti yaffe si yezigula bazituwa buwe kati abantu bano bonna bolekedde akaseera akazibu era abamu bagenda kufa kitegeeza nti gavumenti tesobola kuyimirirawo nga tewaliwo ki nga tewali buyambi bw'abazungu naye emaze emyaka 40 kyokka yavayo ne bagamba Mwami Kyagulanyi awagirwa abazungu era ne bakivumirira nnyo nga tanaba na kutuuka mu ntebe ya ggwanga Uganda eko okusala mu kirimi omukulembeze yaliko ow'eggwanga erya Kenya Kenyatta yavuddeyo naye nayogera ku nsonga eyo n'agamba kino kye baatukoledde ngaffe Abafirika kirungi nnyo era n'agamba nti webanga eriyo gavumenti yonna esobola okuvayo essaawa zino n'ekaaba n'eraga nti obuyambi buno bugisaze nnyo kyannaku nnyo era kibi nnyo okubeera nga terina nteekateeka gy'erina ku lw'abantu baayo okitegedde kubanga okubeerawo ensawo eraga ey'ebigwa bitalaze kyova olaba nti mu Uganda amataba bwe gajja abantu bali nti gavumenti tebayamba ettaka bwe libumbulukuka gavumenti eyamba abantu okitegeera nti gavumenti eyamba abantu olaba nti n'abantu oluusi nga batiddwa by mistake abantu ba gavumenti bamukwata mundu tebabasasula kitegeeza mu byonna eke bino byabadde ebyokusagambiza ntamongo byabaddeko ne banne ba General Muhoozi sako General Museveni nga baagala okulaga nti Trump kaze buli kimu kiwedde bano bali mu kusaaga tebamanyi kituufu eggwanga eri Amerika sisitimu yaali ekola etya bayagala kuteekawo kifaananyi kiri n'okukangakanga bali ku opposition n'okulaga nti kiwedde kitubadde twayagaliza embazi kibuyaga asudde naye nga bino byonna Donald Trump we yazze yayogedde ne ku linnya lya Mwami Museveni ate ng'era akulaga nti abakulembeze bonna bamaze emyaka emingi mu ntebe naddala mu Afirika tagenda kukolagana nabo webale nnyo kitegeeza ye bino bye baayogera bano gyali gyakwagala kwesooka Trump ajja asiiga akazigo naye ebigambo bye nga bwali ali open kwesooka muntu kwesooka akubanja webale Trump aganze sikuwagala nga takwagala takwekwekereza era ye teyeri antama mumanyiiko takweka kati bino byonna ebigenda mu maaso Donald Trump yakoze nze nabyagadde nnyo
Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali emayabo komi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Donald Trump abatandise. Waliwo nakyale yatugamba nti ye asanyukidde nnyo kya Donald Trump okujja era sanctions zigenda muvaako. Twamulabakawo ne balobist naye batandikidde ku mukama we kakati mwe mulowooza kwanita amongo kinaabeera kitya. Video eyo nagirabyeko ku page eyo Comrade omubaba mwita Lwankole newe nagenzeko mu comment section nga bamuwakana mbu simanyi World Health Organization banja badde bagibenefitinga mu Uganda yuka. Yes, ekyo kituufu naye ekikuwakanya nti target zino sanction zino Museveni tali mu category gye bagala okuba kiki kankunnyonnyola lwaki kiri bwe kityo. Nabagamba America eno president abeerawo nga kifaananyi waliwo invisible hand efuga America ebintu ebyo nabyo Donald Trump byasayinize oyinza okusanga nga tabiyinaako wadde ne gundi neegi bwe bamugambe signing as executive orders zetwagala otandikireko. Okitegeera zetwagala otandikireko. Museveni abadde alina ekirwadde kyali mu kufumba oba kita mambage mabegakawo bamuwa ssente mu mpox n'abagamba nti simanyi mpox yalumbye Uganda abadde bamuwa ssente awo muki abadde bamuwa ssente za mpox kati nga bala ssente ng'afumba mambaga bamuwe ssente endala. Okitegeera ekintu ekyo munnange kadiru mane ane nye yatugamba bulijjo babagamba foreign policy tezigasa. Kakati essaawa eno lwaki omusajja ono afumba ekirwadde ng'abala World Health Organization kakati bamusazeyo katika tuwabe jagendo zizija akatuwabe jagendo zizija wabadde azibba bubbi eza covid yazirya mwazirabako yazijja World Health Organization. These are foreign policies. Okitegeera naye muna Uganda ekintu kyenjagala otunuulire ewantu wano njagala olabe lwaki Trump sente zino bazijje mu World Health Organization sente ne bazitwala muki ne bazitwala mu IMF ne World Bank sente gye bazitadde kati jozijja wazaagala ekintu kino kiri kitya. Enensi bagiyita Congo mulimu ekirwadde kya mambago kiraba. Enensi bagiyita Ethiopia. Enensi bagiyita Somalia. Biki ebintu ebisatu ebiri common ku enensi kuzina ensi esatu zembalaze. Ensi zino zayingidde American ne UK foreign policies zayingidde. Mwaziraba ensi zino zayingira policies zino mu East African Community meeting eyaliyo mujijjukira webawera Samei Ruto owa chairman. Okitegeera kakati abantu bano we bayingira Konge badde ebonya abunyizibwa ekirwadde kya mambaga era Museveni abadde akukinga namba zino agende kureti yemu ne ya Kongo. Wabula kike bakoze bakutte sente za Kongo baziyisiza mu IMF ne World Bank. Mujjukire IMF ne World Bank ya blockinga Museveni tasobola kujjayo loan. Okitegeera tasobola kujjayo loan. Kati ebizibu bino nabagambe byasinze okumuleetera ono kugenda mu BRICS eno eyagala kulwanyisa dola. Kitegeeza okuba ki? Okuba America. Dola eno tekomye ko bakoze ne bank elwanyisa IMF ne World Bank. Kati tosobola kwewola mu IMF nga toli patana wa BRICS. Tosobola kubanga mu banka zino sente zaabwe ziddayo mu dola. Teziddayo mu BRICS currency. Oba teziddayo mu local currency. Era nawe ne baba bazikuwera mu dola si local currency. Kati sente zino za World Health Organization babadde bazifuna through UN Charter mwe badde bazifunira sente zino. Okitegeera kitegeeza sente zino zibeera direct kati bazisaze. Kicho oyina okukola oyina genda through loan moyina okuzijja naye sente zino zigenda kujira mu dola. Kakati gwa BRICS patana Museveni kizempa ogenda zifuna otya. Bano bayingidde police yani ya mu America na Mungereza zense satu zenkugereza bakutte sente Ethiopia bajiwadde $248 through IMF zibajiwadde.
Okitegera Ethiopia bajiwadde ssente mbagazi zino ensi zayingidde American foreign policy ne UK foreign policy nga bakolesa East African community under the able leadership of Samei Ruto sa baziwadde ssente ani avuddemu mu luno Kizempa avuddemu aviriddemu awo Kizempa talina ssente n'akalulu ali mu kukyanga bukyanzi kati neza abadde asuubira nga apanga ekirwadde kalasi mafi fulusi okitegeera foreign policy zikuba zino zikukuba zisingana amasanya zikusingana enjaga y'ebusaabala zino zikuba ekyo kitegeera kati ono bamujje mu line Museveni takyasooka kwewola ssente mu IMF ne World Bank olw'ensonga twamufreezinga ne tumugamba asooke tuwagala democracy and human rights to be the preconditions okuddamu okutuwa support yonna ssente ne bazisiba kati Kongo ebadde genda okufuna ssente za mambaga n'ebirwadde ebirala zino bazisiza mu IMF yemazo egenda zifuna ssente zino era bagayi zigenda kulwaninga emyaka 3 Kongo okitegeera Ethiopia bajiwadde kakati let's come to Somalia eno giraba yasembayo okulonda mu mwaka gwa 1969 yasembayo okulaba kalulu naye munango olwayingidde wali eri America ne UK foreign policy bagamba bagenda kulonda okitegeera bagenda kulonda for the first time eno ya America then we bajanga bakugamba mu Africa twetaaga colonialism era twetaaga kubeera free. This is the idiocy eri behind this slogan gye bakozesa. Ethiopia eno mugiraba Ethiopia eno tebadde colonized. Ensi bbiri mu Africa ze bata colonizinga kuliko Ethiopia ne Liberia. Zensezi bbiri tebazi colonizinga. Wano Ethiopia waliwo Emperor Haile Selassie tebamu colonizinga. Naye leero kale oba America bano babi n'Abangereza babi lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga ate yasazeewo yingire police zino ezazi n'ensi. Lwaki balete ebyo yinga fruits ezokuba teri colonized. Okitegera bino batuzanyira mu mutwe. Olwokubanga policies zino zibagambako kati bakulaga nti mbi ate ne babeera ne ba propagandist bana Uganda abasirusiru. Lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga eyingidde policies zino bambi oba bazungu babi. Lwaki omuzungu ono mu America n'omungereza they are the fairest people bemanyi. Bo baliwo kuwa interest zaabwe kasita tobeera against their interest tebakufaako. Bo bakuwa sente nga wozaagala. Abantu bano si be balemeseza ba dictators bano kolerera ensi yaabwe nedda. Si we kiri ba dictator betufuna babbi. Newe tulifuna president ayagaliza ensi. However much we are colonized, America nayo yali colonized by the US, by the UK. Baji colonizinga. Ne lwaki eri kweyo speed tujegomba. Okitegeera? Bakuyingizamu crap mu mutwego, bakusiriwaze. Kumbe bo benyini bye bizibu. Batuwa sente Museveni oyo abadde nga asayininga loan ku loan. Sente zonna ze batubanja abazungu bano bakomawo ne bazibba. Gwe muna Uganda gwe basiriwazaawo nti colonialism mubi. Fe today mu colonialism than being ruled by a black colonialist. For kufugibwa Museveni omuzungu kakomewo atufuge. Ekyo nze nakibagamba nabagamba ekyo ekintu sigenda kukyejjusa and I will never reverse that statement. Siri reversinga kubanga ekizibu kya Africa bano these greedy dictators banyigiriza bannansi baabwe bagende muki bo bagende kulwa benefit zaabwe. Guess what? This is Russia. Bano bayingide Russia. Mubalaba. These are West African states. Russia akutte wakatinga mu East African community bateekayo sente billions of money kuzina ensi ezagenzeeyo okujjako Museveni gwe batawadde. Munnange Putin ne Mali bali mu transportinga ebyokulwanyisa byonna ebyabadde mu Syria babiyingiza Africa nabagambye Africa is going to be divided by 2 nabagamba temina bye mutagenda kulabako ku video zonna zembasomesa in your lifetime. I thank God ebintu bino bituusewo nga nkyali mulamu era nze abibalaga. Okitegeera bali mu kulumulula bitanka ebibadde mu Syria oppressing abantu under Assad babiyingiza Syria. Bayamini babiyingiza Mali. Nabagambe zino states ezaba junta abawambye bagenze Russian and Chinese foreign policy. Ne munange bannansi tebanazibuka maaso waje batwala mu era ya Gaddafi. Je batwala. Gaddafi wabanga yali mulungi lwaki teyawaayo ensi mirembe. Wabula bana abantu bo mu West Africa tebanakiraba nti waliwo ba dictator bali mu kuzimba nga Russia ne China ibagira. Ne bano babuuza nti akalulu kaddi tebakugamba kati bali mu kumulumulula bitanka babiyingiza Mali. Bitanka bino bigenda kugabanibwa ensi zino zonna zigenda okubeera under Russian foreign policy. Gwe munansi ogenda kubanga towetegerera
bino bitanka bibadde mu Syria ngera bibi oppressing abantu be Syria under Assad kakati bano bayingide bana abawambye bajide mu USA UK and UN okitegeera kati baddusa ebitanka bino babiyingiza Mali je bamaze okufuna abapya kakati mumba kubira ndulu nti bano ba pan africanist mu kubandulu then that makes you stupid gwe musiru these are not pan africanist these are other dictators trying to build up communism or centered democracy. What Africa needs is liberal democracy. Kubanga twesalirawo ku buli kimu. Na kugamba ono America mutula ku meza n'omugamba wanonyize kyusa amuboti nakkiriza. Tekiri ku China na Russia tekiriyo. But what they want mundu. Buli kimu mundu. Kubanga all powers belongs to them. Nabagambye mutunule wali North Korea, mutunule China, mutunule Russia. Ne mu West Africa je bagenda. We shall not allow that in East Africa, not Uganda. Museveni togenda bitu twala muso kama irwacha konkalese government enerete teke ekiyayi mbwe ttaka eriri idle bagenda kuliteeka ko omusolo. There is no idle land in Uganda ekyo twagala kigamba mwa Museveni. Nde bannafa bagavumenti eggwanga limanyi Uganda eya South Africa batuuse kubanga bayisa message ne bagamba nti bino byetwandyagadde okubanga wakiri eggwanga emanyiddwanga erya Rwanda libeerenga likwatibwako ekimala kimala Rwanda eyitiriza ejjongo Rwanda eyitiridde oggenda maaso n'okubanga bweteetabangula ebitundu supporting democratic laws. Eyo message yetwagala okubanga tugamba Kagame lekerawo kubanga oli mabega w'abalwanyi ba M23 lekerawo bayirawo omubiri lekerawo ogenda maaso n'okubanga bwotyo bataddemu kyonna kye beetaaga bwetubadde eri mu ggwanga erya South Africa waliwo minisita omu bamuyita Ronald Lamola onatuuse okubanga bwatyo ajja bwino n'agamba atusobodde okubanga tukwewanya bwino okumala ebbanga lya myaka ebiri nga bwino ono agezaako okubanga ayoleka nga gavumenti ya Kagame bwesobodde okubanga bwetyo emala obudde n'ensimbi empitirivu nnyo n'eziteekamu okulaba nti engero ebyokulwanyisa bingi bivudde mu mawanga ag'ebunaayira ne bijja ne bimaliriza nga bigenda mu mikono gy'abasajja ba M23 ebyokulwanyisa bino gavumenti ya South Africa egamba bagezaako okwongera okubanga bakakasa oba ebyava mu ggwanga erya Isirairi n'ebyo ebyava mu ggwanga lya Amerika ddala byagulibwa bugulibwa oba ne gana amawanga aganokolwayo oba gayina omukono gw'amaanyi naddala mu kino ky'owulira ekitambula kati mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Congo. Kiki tugamba mukwano gwange ekiwulirwa waliwo jjeno omu munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa eyatuuse okubanga bwatyo mukwano gwange aleeta bwino ono nga agezaako okubanga bwatyo ayoleka nti abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirairi baawaayo ebyokulwanyisa eryani eri omwana ono amanyiddwa nga M23 era abasajja bakulu wano bagamba bwino gwe balina ayongera n'okubanga alaga ebyokulwanyisa bino nga bikozesebwa wali eri mu lutabaalo munda mu ggwanga erya Congo. Gwe twogerako Jeno Mulamba Mawomela Morete Motao ono yatuuse okubanga bwati atukanyuga bwino n'agamba bagenza okwetegereza emmundu zennyini M23 zeekozesa nga Amerika n'endala nga Njizirayiri. Omanyi kibayita emmundu nga Amerika n'emmundu enjizirayiri ekitegeeza byakulwanyisa nga byakolebwa mu Amerika n'ebyakolebwa mu ggwanga lya Isirairi. Kati batugamba nti batuuka okubanga bagenda mu lutabaalo nga n'emmundu ze baali baleeta bo nga aba South Africa ezituukana n'enneca ey'olutalo mu ggwanga lya Congo ekyamazima nga tezimalaako nga kibaleetera ate okwetaaga kumpi okutumya emmundu endala ez'amaanyi ezisobola okubanga zisindana bulungi ne zino abaana ze bakozesa nkola ya mu Isirairi n'omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga Amerika. Wabula bagamba kati bagenda kunoonyereza balabe kino kyakolebwa Isirairi oba sinakini n'eggwanga lya Amerika nga bakigenderedde ntulina kusapootinga Isirairi no kutusapootinga Rwanda tubawe ebyokulwanyisa abaana ba M23 bakube emmundu bakutuleko ettundutundu oba nedda. Abasajja batuuka n'okubanga banokolayo sunglasses ezikozesebwa bano abasajja bakulu seba ba M23 walolabye ku naddala ku bantu abakuuma abakulembeze b'amawanga gamba nga bano abaana abazibu abakuuma mwami Museveni waliwo abatera okubanga bateekako obuwaaniwaani obwo nagamba buzibuzibu obuwaani si bwa malaasi tolowooza nti bubeera bwa swaga obwo bwaba nedda kati obuwaani obwo bugalubindi abayeekera bana ba M23 bangi balabiddwako sebo nga babwambala
General wa South Africa musajja mukulu Mawomela Moretti Motao agamba nti bwe basobodde okubanga bafunako oluvannyuma lw'okubanga bakubagana ne bibawambye bakizudde nga bo abasajja bakozesebwa special forces amajja g'eggwanga erimanyiddwa ng'erya America n'abasajja ba Marines America kati ebikola byabwe bituuka bitya ate emikono gy'abasajja bamanyiddwa nga aba M23 byebyo nno mukwano gwange ebiriwo kati obudde buno nga bagezaako okwongera byonna okubanga bikuba mu ttooki balabe ekizibu kye bayita mukwano gwange M23 ggwanga limanyiddwa nga erya Congo ddala kiva luddawa era ani ayongera okubanga bwatyo mukwano gwange akikumamu ogutaaka mukadde kano tulaba gavumenti eye South Africa ng'evuddemu omwasi neetuuka okubanga bweti ewogganira oba kuwogana oba gezaako okubanga lwakiri mukwano gwange bayisa message ey'eddoboozi ekkangufu eri bannaffe ab'eggwanga lya Rwanda. South Africa egambye Rwanda bw'otokomya nate support jowa M23 ekijja kyandiba ekinene nde tulinda okuwulira oba banakyogera tebannaba kubanga bakisinyaako kiki ekyo ekinene ekyo ekisuubira okubanga kijjawo essaawa yonna mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of the Congo anti ne bino South Africa egenda okutuuka okubanga ebyogera nga batulagako bulazi omuwendo ogw'abajjaasi baabwe abafudde sebo omuwendo gweyongedde nakubuulidde bwadda nti abajjaasi ba Tanzania bangi bateddwa abajjaasi ba Burundi batugamba ababadde munda mu ggwanga erya Congo bano Babarundi basigazzaako kumpi ebitundu 3 ku buli 100 bwe kiba nga basindika abajjaasi nga 100 amanya nti basigazzaawo abajjaasi 300 olusanvu lwalazeewa oli mukulu ekimala tegeera nti babeera bateddwa so kati abasajja bakulu bano bagamba mu byonna nga tukyayongera okubanga tubyetegereza twagala n'okubanga tutegeera amawanga gennyini agongedde okukakasibwa gye butuukedde olunaku olwaleero nti mu kaseera kano bagezaako n'okubanga lwakiri bayambako kugamba okutereeza obukulembeze mu M23 batuuka okubanga kugamba batwala obukulembeze bwa Goma bwonna nga bagenda kuteekayo obukulembeze obw'enjawulo obutali obwo butambulira ku basajja bakulu bali ab'e Kinshasa kati baagala okubanga batonda obukulembeze obw'enjawulo obugenda ofuga ebitundu ebyobuvanjuba obw'eggwanga lya Congo batubuulidde nti waliwo amawanga nti ekintu kino gakirimu bulungi tebannaba kubanga bagoogera naye bagamba leka tumalirize okunoonyereza kwaffe tujja kubanga tubategeeza ani naani abali emabega w'ekintu kino nga baluubiridde okwagala okubanga bakutulakutula mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Democratic Republic of the Congo. Bino biriwo ebityo naye ng'amawulire amalala ge tufuna mukwano gwange gwakyatugoberera kwe kulwana okubadde kubumbujjira mu bitundu eby'eggoma batukakasizza nti mu kaseera kano kukendedde oba okyali awo kale osobola okuwulira ebitulikatulika naye nga tebitwala bbanga ddene osobola okuwulira ebisindogoma n'amasasi osobola okugawulira naye nga tegatwala kiseera kinene agamala ne gazikira ekyo nno nga kitegeeza nti ezo z'empulunguse z'abamu ku bajjaasi b'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo abatannaba kukkiriza nti ddala Goma yabavudde eddamyaganya gy'engalo naye nga lwakiri abasinga obungi bwe kiba nga tebattiddwa abamu baamazedde okubanga badduka yo mu ggwanga lya Congo gavumenti ekyayongera okubanga bweti enoonyereza ku basajja bayo ba commanders abo abategerekese nga ssebo bwagenda okukya ku lunaku olw'ebbalaza bano abasajja bo nga bamazeemu dda omusubi bwali budde bwa kiro mu matumbi ga budde abasajja ba brigade ba colonel ba captain ne balyoka batumya obwato obwamaliriza nga bubatwala mpolampola mbirimbiri paka kutuuka Bukavu olwo nga badduse mukwano gwange territory emanyiddwa nga ey'Eggoma abandi badde baduumira amajigano ag'eggwanga erya Congo okulaba nti balemesa M23 ate be baasooka okubanga batumya obwato nti abaaye musooke muleete wano obwato bukume butokote abasajja ne balyoka baleka kati mukwano gwange Eggoma ettayo tutegedde okunoonyereza kutandise ku bakomandazi bano tetunnamanya baagala bagajambula baagala basala ku mitwe ekibooko ku lubuto kati bagamba katunoonyereze naye kyonna kye tunaaba tuzudde buli kamande yalidde agenda kutuuka okubanga bwati